Abatuuze b'e Kabale bakungaanidde ku nguudo okwaniriza Katikkiro omuggya Dr. Rukana Rugunda mu ssanyu wakati mu lusegendo lw'emmotoka nga bakulembeddwa minisita w'okununula ebyenfuna Henry Banyinzaki. Oluseregendo lw'emmotoka nga zikulembeddwa bodaboda ezasubye 200 zamunenye ku kyalo Kabalagazi kilomita 15 ng'onootera okuyingira ekibuga Kabale. Omwana w'ensava ezagati wa Kabale minisita olwaliro bwa minisita wakangula mubasa omwana w'Obanje na prime minister nami omuli Kabale erisaba tulina bakuleleza mikono Soso amaroza motoka hoye okuyingira Kabale tekyabadde kyangu oluvannyuma lw'abasuubuzi n'abakozi mu kibuga kino okweyiwa ku nguudo nga bayimba ennyimba ez'ekiga. Lugunda ngali mmotoka embi ku lyayogedde abantu abakungaanidde mu ppaka ya takisi ne basi eri okumpi n'akatale ekyaviiddeko abasuubuzi okuva ku mirimu gyabwe. Wano yategeeza nti mwetegefu okukolera eggwanga lya Uganda n'omukago gw'amawanga ag'obuvanjuba Afrika. Ekyomulakiikiriza nikyekyo prime minister Museveni Kabale Lugunda ategeeza nti amawulire agali ku ddaali erimu ne Kabale kagenda kuddaabirizibwa. Yategeeza nti Uganda olw'emikago gye bakoze n'amawanga ag'ebweru gavumenti ya Japan ng'eyita mu kitongole kya JICA egenda kuwa Uganda obumbi bw'ensimbi 20 okulaba ng'eddooli y'e Kabale liteekebwa ku mutindo. Yakubizza abantu endulu yategeeza nti oluguudo olubadde lutawaanya olw'omu kibuga akati bwe lugenda okukolebwako. Kampuni erikola oluguudo lwa Katuna niyo tuheire esente na contract kwija kora oluguudo rw'omu tawuni. Oluvannyuma yeeyongedde ku ttendekero lya Kabale University gye yagumiza abavubuka abali mu kwekubagiza olw'ebbula ly'emirimu nti obuzibu buno Uganda yabusalira amagezi nga bubadde ku bbula ly'amasannyalaze. There is going to be a developer who will be producing geothermal energy of about 300 megawatts and they will no longer have disturbance from energy shortage. Dr. Rugunda yakuutira abavubuka okufaayo okwenyiikirira okusoma amasomo aga saayansi. There are new issues, new skills that are being required in order to help transform Uganda. Ye omumyuka wa Chancellor owa Kabale University Professor Joy Kwesiga yeebaza Pulezidenti olw'okuteeka mu bakigo obwesige asibye abayizi abajja okubeera n'empisa. So this is very important. Ali Waswa yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV1.